kusanga umuntu n'omwesibako wanziba nakuvawo olina wena kusayinigira nti waawano munange nkukubuza poloti. Amina Nannyonjo yakwatiddwa abantu b'eggango nga bamulumiriza okutunda ettaka ery'empewo. Twali abavuka mu nga 8 mugenda kuggwa ngamba ekikulu muli bangi nnyo bannange kijje kwalwa paaka namugamba maama alwa paaka tujja kugula motoka tujja kukola ki sijja zireeta watwalako nga ziriwa ngakubye omwala oluwa watuuseewa va mu takisi linnya booda olwatugumaaza kulumiriza nga takulabangako tomanyi era kitegeeza omuntu eba bamuguza ebigere omuzeku bamukunguza ne bamutwala ku poliisi y'Ekibiri gy'alangiridde abamukutta obubbi nga bwe yeewaananga bwe batalina kye bayinza kumukola kubanga ku poliisi abanga gwe batutte ewaabwe. kino ekiringa enfunyu kyafama tekirekera kinemesa nokukola sitaati kutemera muno mu poliisi nange ntuuse ewaffe obadde onkubira waffe tegeza mubbi bulisawa gyasiiba ngera niwaffe ate singa temunzala kiki kikyamali kyammwe ekisezi badde mwagala kunzika mwenna omu ku bakutte Nannyonjo ategeezezza nga Nannyonjo bwe yagezaako okumuguza poloti wabula ssentebe w'ekyalo n'ababuusa ng'enjogera y'ennaku zino bw'egamba. Kyama Samagonja sinamnyumya poloti poloti ng'agimanyiiko kwe kyama nanga poloti eyo ngimanyi yamuwala muto bamuyita Ani Alima wa myaka ngaaga nenga kyama n'omukazi ngazze ku poloti mukadde ate agamba nti yiye olwatu kakyama ngamugamba nyawo bwana nyini poloti omukyala nanti yange kwe kyama ne poloti nga siyuma nyina nyino waayo kikola kito kono omukyala nanti ya muwala wange ebintu bigulya mannya ge. Babadde bakyali ku poliisi ne zireeta omukazi alumiriza Nannyonjo okwagala okumufera nga yeefudde omumyuka wa ssentebe w'ekyalo okuli poloti ey'empewo gye yali amuguza. Nagula poloti y'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwokuna neyeeyitale bayisi ye bayisi y'amaanyi kitegeeza nga nasayini endagala bagende banoonyereza emikono mu abantu bafojinga emikono bagende banoonyereza mukono gwange bafojinga ayongeddeko nti oyo yenna amulinako omusango agende mu kkooti gy'ajja okumusobolera naye ku poliisi aba ali ku bibye. omwango tebikyakola kati kyoba okola maama twala tugende ku kkooti oleete bwe nakusayinakata kyoba okola tojja kusobola nsonga zirimu maloboozi mangi oli ayogera naye mu kkooti tewali abogola. Nannyonjo ategeezezza poliisi nti abadde atambulagaga abavubuka ne bamukwata ne batandika okumulangira obufere nga bakira abantu basaba poliisi emubateere bamwekolereko. Kati ono mukuntuukako bakasozi babadde babisizza nga baliko mu maaso nze engeri gyendi nti entambula yange entambula mpola nanze mba mabega. Akulira poliisi y'Ekibiri John Adieri Kibalo asabye abantu okusooka okunoonyereza ku babaguza ettaka okwewala abafere. Amina Naabirye yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.